Mwezi mulamba nga babbinkana. Ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo. Gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka. Byonna ku Lugonvu's Show olyoka olaba ensi 5. Saawa ya bunkenke. Eno nsi 5. Katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkofu. Okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Oh yes, aho wenyini we tugenda okutandikira olunaku olwaliro nga tuggala wiiki ya Sseddugge 2021 nkimanyi nti bangi batambulidde bulungi. Twagala okubanga tulaba olunaku olwaliro bani abagenda okubanga batuggalirawo wiiki ennamba ya Sseddugge 2021 bagenda kukola batya. Olunaku lweggulo lwabadde lutyo lulungi si lulungi mpola nga bo kibayisaawo naye ng'ate oba oliawo twali ne Carlton Scovia nakamyawa neggulo nga kanti birabika ebibuuzo bibadde bizibu si kufa ababuuza naye kubabuuzibwa. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu tukuwaniriza sirinze kamugana nga amaze okubanga negattako babaali maliseri boogere babikulya balungi emirimu nyongera nange okwaniriza Lugonvu's Show. Tuli mu Sseddugge wa 2021 kyapa kya ttaka. Omuwanguzi kyagenda okuba nga asitukira mu kale notubeebaza okulalika nti mutulaba entakera mwe baliteekako kaddata ka wifi mwena gy'oli engeri gy'olabamu oba osaba taata n'akuwa n'olabako oba osaba ani mu mbeera yonna. Twebaza nnyo mwenna ba viewers aba Lugonvu's Show okonno kwe kuli Sseddugge. Tugenda okuwunzika kino nga waliwo akulita n'ekyapa obulamu busobole okuba nga bakyuka okusinziira ku baana bonna naga nti abazzemu ku mulundi guno bonna bavubuka. Mwana ku myaka egyo bw'asitukira mu kyapa ye achievement y'amaanyi. Kitegeeza nti obulamu bwe aba butangazizza mu biseera ebinaddako. Kale no bwe twebaliza Lugonvu Property Consultants abasobodde okuba nga batuteerawo ekyapa ekyo. Bano nno balina poloti enteeketeeka obulungi nga mulimu amazzi mulimu n'amasannyalaze era ng'ojja genda mu Lungala Estate bakulambuza okulamuza kwa bwereere. Osobola okuba nga osasula poloti yo bitundu fuuti 5 ku 10 miliyoni 10 n'ekyapa n'okifuna. So nga ate bw'osasulako ebitundu 7 ku buli 10 ku poloti eyo kitegeeza nti bw'otandika n'oyiwa ne material buli kimu n'ekitambulya malidaadi. Estate ey'Ekatende bagamba nti poloti nazo weeziri 5 ku 10 miliyoni 18 n'ekyapa kyo wekanye kimu ekisinga mu byonna nti bw'osasula ssente zo ekyapa okifunirawo. Mu mbeera eyo Lugonvu Property Consultants tubeebaza mwebale kubanga mututaddemu ssente tutaddemu ak'omunnabuddu. Webali nnyo webalire ddala twagala okubanga tubasaba naffe walwengo kyeno hardware yabagamba nti kitubongedde okubanga bakisoosowaza balina ebizimbisibwa eby'omulembe basangibwa Katende ku luguudo lw'e Masaka era bagamba nti munnange bw'ogula ebintu mu bungi bakuwa entambula ebikutambuliza ate nga bakuluŋŋamya ebintu bye balina biri ku bbeeyi ya wansi ddala ate nga biri original byokka. Bw'obanga oyagala ku kizimbe ky'okuteekako ebintu ebiri original okuva ku mabaati mulimu ennyumba gy'ogendako nga bagisereka mwaka guwedde naye ng'ebbaati liringa eryeru nga balinga abaleeta langi ne basigako obusiizi. Lwengo General Hardware bakuwa ebbaati lyabwe nga ligenda kuwangala ebbanga eritaka wansi wa myaka 10 nga terisiiwuuse terikyuse kkala nga baga nti eryo lyali limyufu nti esiri nti lwakuba ndikwatidde mu kasana. Kale nobo aba Vibe Ceremonial Events mikolo olina omukolo ogulowoozaako weebuuza gunaabeera gutya mingi gy'olabye ng'ogyegomba naye ng'ogamba ogwo gunaatuukirira gutya. Jjukira nti omukolo gujja lumu mu bulamu kale togugezesezaamu kuwa abantu abatuufu bakolere service esingira ddala obulungi be ba Vibe Ceremonial Events ne boboga nti bonna mugutegeke muleeta ab'ebyuma muleeta abatimbi muleeta aboogezi muleete aba camera person n'ebirala byonna ekyo Vibes yekirina. Bali ku Ham Towers Makerere ojja kubanga walampa omwaliro gwa kusatu obatuukeko. So nga ate aba Obis Supermarket bali Kawanda nga wakava ku substation y'amasannyalaze genda ogula ebintu bulungi parking weeri customer care bagirina na buli kimu kyonna bbeeyi tepaaluuse. Va yonna gy'oli oba ova ku lw'ebbombo oba obadde oddawa kyama bukyami gula ebintu teeka mu motoka oba linnya akabodako batambulawo obenga buli kimu ogenda oga nti mwebale nnyo aba Obis Supermarket. Okay, ne tugamba nti banaffe balubwa Maloko Poultry Breeders and Agrovet bano bali mu byakulunda enkoko ennansi bagamba nti ogenda kubanga ozuula zaabu ali mu kulunda enkoko ennansi bakuguza obukoko bw'olunaku olumu n'obwa wiiki ate nga bakuyigiriza ennunda yaabwo ne bw'obanga oyagala kutandikawo kiyumba bakuyigiriza butaba olina okuba ng'okisetinga
tebakoma kubanga batunda enkoko ate bakulaga nti balina n'eddagala basobola nekuyamba okuzigemera oba okuzijjanjaba okuba okubisimonoga nti banange balubwama enkoko zange zifunyemu kiyego ne bajja ne babeera nga bakuyamba balubwama local poultry breeders and agrovet ate banafe aba focus construction bano bali mu byakuzimba basangibwa Nateete bagamba nti bakubira pulaani y'ekizimbe kyo nga bw'ojagala okusinziira ku puloti gy'olina oba ettaka ly'olina ate nga bazimba n'okuzimba ku ssente eza wansi mu bbanga ettono ddala kasita batuuka ku nnyumba yo bakwetaagisa ekintu kimu kwe kuba ng'olina matiriyo ku site kasita oba ng'olina matiriyo kye batalina si bye bino eby'amatoffaali 10 gaweddewo mu mulemu tiripu y'omusenyu bweteekawo matiriyo wo bakusitulira ekizimbe paka waggulu bagende walala butereevu. Yes. Malakai Ecology abo bo bajja kusuza ne ku bannaffe abavunkanyi wano ddala abanaasembayo abasatu kijja kuba kya kitiibwa nnyo naawe kenyini tukuzigire tugaa nti kino ekifo kirungi nnyo. Malakai Ecology teri wala na kibuga Kampala ofulumamu ng'okutte ku luguudo lw'Entebbe bw'otuuka ekitende awo n'obranchingako pande bijja kgenda bikulagirira nti Malakai Ecology otuuke olabe engeri gye bakwanirizaamu olabe saaviisi zaabwe bw'oba wakumalirayo hane moono ojja vaayo nga weebaza nti mwebale kunzigira abasedduga 221 temwaziga bisubi mu mbeera eyo tuutuno nate tugenda okusimbula bwe kibanga bwe kityo bwe kiri nga tugenda okusimbula nja kusaba Sebyuma atuwa omudigito ogutwaniriza okutegeeza bani abali mu mbuga ya Sedduga olunaku ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Ntenvu jjukira nti finals ezigenda okubeera Mantala Harbour. ekyo kigambo kiri mu lulimi ki simanyi naye kiwulira nga era Luwarabu kiwuliramu ate mahinya ekyo kyaluniga naye Mantala Harbour kya Luwarabu towulira omuhabba wamma tuwa omubala. Okay, bwe kibanga bwe kityo genda tuwa bani abali mu nnyumba ya Sedduga olunaku olwaleero. Bano be bali mu mbuga ya Sedduga wa 2021 olwaleero zinadde okunywa nga Muyanda Regan n'ayingirawo mu ngeri yakuteekako simayiro etali plastic naye nga eri nakyo webale kubeera musanyufu. Embuga ya Sedduga 2021 ekwaniriza enkoona zinadde okunywa n'owulira ne Bukenya Pasco bamuyite Pascal naye ayingirewo sobole okuba nga tubakwasaganya bulungi naye n'ayingirawo ng'alabika nga musajja muvumu bulungi akamwenyumwenyu si kangi ng'akuona asoose naye ffe tekitujjaako mbeera yonna kuba tewali mbeera etutiisatiisa tulabye abasooseewo kati nammwe kemuzze tubaaniriza mu mbuga yaniriza abantu ba tubaaniriza mu mbuga ya Sedduga amatala temugatya temutya kamera temutya basawundi bonna balinga mmwe bantu wabula mwetyenga mmwe ababiri kubanga kumwe ababiri kulina okubanga kuvaako avaawo n'ekyapa ky'ettaka naye ng'entandikwa yakyo ya lunaku lwaleero Muyanda Regan ne Bukenya Pascal be bali mu mbuga ya Sedduga buli omu tumuwa sekonda 5 ba 7 n'obuuza bannayuganda abakulaba mu mbuga ya Sedduga wa 2021 ku Lugonvizi Show. Ntandise ne Muyanda amanya yenze Muyanda Regan nzalibwa Busoga district ye Kamuli municipality nzalibwa mu village ye Budumbula kati saawa zino mbeera wali kazo mwebale kutulaba weewaawo tukwaniriza naffe olina emyaka ng'emeka? I'm 19 years old. 19 years. Osoma? Yes. Like which class? I'm in Form 3. Form 3? Yeah. Ogenda kwewangulira ekyapa. Omukulu Pascal. Linda, kanti bya luzungu. Okay, Mr. Pascal, you can introduce yourself to those who are watching you on Lugonvizi Show. Sedduga 2021. Sometimes Form 3. Some English might not be that makangalas to Salampodias. But because of that, so you might cause problems somewhere. And of course, and people might say, yes, English. No. Bukenya Pascal, boza muna Uganda akulaba. Amanya Bukenya Pascal. Okuva ali Kasubi namungona. Obaleseyo babe namungona. Oyina emyaka ng'emeka? 24. Okola oba okyasoma? Naye ng'obadde okyapangisa?
musajja kati fungiza otwale ekyapa okusoma Hey, wendi of course ndowooza ndi musajja you deserve this munjogera ennyangu obayita entrepreneur wabwe nali naakafuluma kyenatandikirako bwe nali nga ndi ku campus nali ndi peyinta so bwe nafuluma netandikawo kampani yange bagita B&M Technical Services tudiringira mu painting and design wesirikire kati ogenda funa kyapa naye nga weerwanyeeko naye ndowooza owulidde ba entrepreneur olowooza nti kikyabadde abaza kayiseewo webale kulanga tewali tabu era bajje bakuwa emirimu bayirawe ndowooza onoopaintinga ngaebye ojja kusookera ku yiyo amin ekawuton agenda kubanga bakwasa akalulu buli omu okumanya ani asooka nani addako saawa ya bunkenke eno nsi ttaano katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkofu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Tuli ku Sseddugge 21 ensi ttaano wakati wa Muyanda Regan ne Bukenya Pasco. Kale katulonda akalulu kolonda ye namba kitegeeza gw'osooka okusoyebwa ebibuuzo oba gwe wookubiri. gwani namba emu namba 2 Muyanda omwana ow'ekamuli okobye budumbula baba tunaakuwulira tomaze okuwangula ekyapa kale sewu kale bwe kibanga bwe kityo bwe kiri Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka kyapa kya ttaka twagala okuba nga tutunula ebbaasa tutandikire wa Bukenya Pascal seven wabadde osoma ng'osoma ludda wa Makerere University wina ne digiri degree of Bachelor of Business Computing bino obimanyi amin kantandikire wo seven olukalu oba Ssemazinga oba Continent Africa seven lwakafuna ba Secretary General baba Ssaabawandiisi ab'ekibiina eky'amawanga amagatte babiri bampe babasobola nnooni otandikidde mu kwagaliza kale mulonde wamma Muyanda nedda sironda tolonda obadde osobola okumpa Boutros eryoganga lya Misiri ne Kofi Annan eyaliwo ggwanga erya Ghana be babiri ababadde basaabawandiisi b'ekibiina eky'amawanga amagatte Africa be yali yeefunye ne kiba nga taggyeewo kabonero ne tugenda ewa Muyanda Regan Muyanda Regan nja kukusaba oleme kunyumirwa studio naye obeere nga obwanga obutadde kulinda ekibuuzo n'okubeera ku muzindaalo gwo Muyanda Regan eggwanga lino lyafuna erinnya eppya ŋŋenda kuwa erinnya ekadde ery'eggwanga eryo gompa erinnya eppya eryaliweebwa tuli ffenna yes nkuwa kadde Swaziland siganye ne kibanga kiganye tabuzeewo ate ng'era tewali amulonze Eswatini obadde tolimanyi ewa King Muswati ne tudde ewa Bukenya seven eggwanga lino lyafuna erinnya eppya lirina bwe lyayitibwanga ŋŋenda kuwa erinnya limu ery'eggwanga lino gompe erinnya eddala era ery'eggwanga lino seven Myanmar lyayitibwanga litya kikuyinza obuzito ne kibanga kimuyinza obuzito Myanmar yayitibwanga Bama obadde tukijjukira ekyo ne tugenda ewaani wangi Muyanda Regan Muyanda Regan ddamu kino Muyanda mu Buganda wano njagala mmenyere disitulikiti 3 z'omanyi nga zisalagana n'ennyanja Nalubaale Mukono
Kayunga, wa Muyanda wangi otidde Mukono, Kayunga ne Kyadupe Kyadondo ono kamulonde lindako Muyanda wangi otidde nedda nga ndaba okankana sooka oyimirire bulungi ku bwentoogo buuli beera musajja kigaanyi so tukuwe ku mazzi tujja kusaba ali awo aleetere Muyanda Regan egirasi y'amazzi mu kaseera kano mutuyambe. ndabanga Sigenda kwongerayo ekibuuzo kirala, musooke muleetere Muyanda Regan girasi y'amazzi mu kaseera kano mwanguye. ndabanga embeera ezzeemu obunkenke Wannadduge wa 2021 wakusitukira mu kyapa ky'ettaka kiramba olwo omutwe ogwo bulijjo gw'onyooma gukufuule Land Road. Sedduge 2021 Sedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka Otyo twongeremu girasi endala nedda so awo wali watya somehow nze nkulabye obadde omulonda mulonda tuwulire. tuyinamu Jinja ne tubamu ne district y'e Kampala ne Wakiso. Ne Wakiso kale osabye essatu nyina gye ndi mu kunoonya. onoonya eriwa Ongera endala. Kampala mweri eruzira. Kampala Luzira. ne Wakiso mweri ogenda okwekanga ebitundu by'Entebbe biri mu Wakiso. bw'oba osabye essatu Noonya Jinja. Jinja etulidde Ndaba Buyikwe. Jinja etulidde ddala wali Jinja ku etulidde. Victoria. Njirabye. Jinja kweri Njirabye. Bakwako bwa Sedduge kamu. Amin. Tubuzayo bimeka. kati yabaddako Kimu. Kati ani addako? oyo mwennyini Bukenya Pass. Gwaddako. Yes, sir. Toggwa kulonda banno. Kino kikyo. Nkirinze. Ojjukira enteekateeka oyina endagamuntu Yes, sir. ogirinaawo. Ngiresawo. Kale bw'obanga ogirese wali naye kirungi nti ogirina. Yes, sir. Bwe yajja wano bangi basooka givumirira ebyobufuzi n'ebiringa ebyo naye ne kifuuka nga kitundu ku bulamu bw'omuntu atambula n'ensi. Era ng'omuntu atalina ndagamuntu bakubuuza nti obeerawo otya. Endagamuntu z'abantu abaasookera ddala ezaasooka okufuluma nga nakati zikyakozesebwa ziggwako mwaka ki? Sebo nze omu ku baasooka okufuna endagamuntu ezo eyange eggwako 2025. Eri luddawa? Eri luddawa endagamuntu yo? Ngirinako kopi wabweru awo. Gituwe. Tukuwadde seconds. Tuwe endagamuntu yo eggwako 2025 nga gwe wasooka. Eyange eraga eggwako 2024. nange yange Ndowooza ogamba yayine. ng'olwo lwenkoma okubeera omutuuze wa Uganda Ndowooza yayine nedda munna. Lwenkoma. Si lwokoma. nzize bujja ya 2 emeka? 2025 kati tunoonya eddeeti yaayo ŋŋamba gye baagifulumiza Okugishuwinga. ndaba ngeetebaateekako Naye ŋŋenda muwa lwa nsonga eri emu. Neeyanzisa. Wadde ekibuuzo ekimu twagala nti abaasookera ddala abaasooka ffenna endagamuntu zaffe ziggwako 2024. Naye ate olina ke wayongeddeko nti nze yasookera ddala siggwa omu ku baasooka. Mwe mwaddako waluvannyuma bakuwa obwa Sedduge busatu. Tweyanzisa. Kale nemba nga mbanyukidde awo si bwe guli ono alinayo kimu olinayo kimu? Yes, so Kale bw'obanga olinayo kimu kankutwale ku kino. Eno tojja kusobolayo ng'oli mwana w'ebusoga si bwe kiri? bwe kiri Saagala kuteeka mu bukiikakkono bwa Uganda. Ono ye mukyala yasookera ddala mu byafaayo bya Uganda okuvuganya ku ntebe enkulu ey'eggwanga ntegeeza obwa pulezidenti.
tompa mwaka mpa mukyala. Maureen Shalya. Gwe wasooka ero bigoberera. Chikuyinza obuzito. Temumuwa kabonero. Kamulonde. Mulonde tuwulire. Yali Milton Obote. Milton Obote. Mujeeko akabonero. Chikuyinza obuzito. Olabye munnange. Olabye okwanguwa. Empalo ojambala mu mutwe. Si ngo obadde ogamba ani omutuufu. Milton Obote. Nga ye mukyala yasooka ovuganya ku bwa president. Milton Obote. Ko gayongerako lumu nti Apollo Milton Obote. Yali Miriya. Si Milton wabula bbaawe yali Milton. Bakujeeko akabonero akobwa Ssedduge. Kaakali kagenze kayandayanda. Nkukasukidde. Yakola obulala. Kale. Nange mbeeyanzizza. Kabyokola bye bigenda. Ndiwe muli. Yes sir. Muyanda. Waiso. Baba nwera. Aliso. Nwera. Baba kwongera amaadi bakwongere. Oli bulungi. Eso. Awoni kale mbutini tuje. Ndi wani asooka yaliwa? Bukenya Pasco. Ndi uwo. Yes sir. Mu kiseera kino waliwo kirabu za Uganda 2. Yes sir. Eziri mu kibinja ky'ababinywera. Yes sir. Ezitendekebwa bakyeruppe oba bayita abazungu. Yes sir. Zino ze ziriwa. Esooka ye kirabu ya Vipers. Otyo. Eyokubiri ye kirabu ya Esivira. Bakuwe busatu. Kweyanza. Regan. Waiso. Baba ntuuse. Eso. KCCA FC etendekebwani. Kikalubi nnyo. Eso. Kireke kiyitewo paka kwa kironda. Bruno sijja kumweta. Eyetendekebwa mmole byekwaso. Wali omuwuliddeko? Agerike tulike kenatamwatamwanyiza ne nzize nabadde nkozewo ne zigenda. Naye ero badde tomumanyi. Badde mumanyi. Kale. Katuddeko ne wano. Ese. Ndi wani? Bukenya Pasco. Bukya kirwadde kya COVID-19 kiyingira ggwanga. Ese. Abantu bangi bafudde. Ese. Kyokka gavumenti ezeefulumya emiwendo gy'abantu abafudde omuwendo omutongole. Ese. Mu kiseera kino omuwendo omutongole gulinga ekigambo kiwulidde gulinga mubameka gulinga mu bisatu. Weebaze Mukama nti ewammwe Mukama akyabakuumya abantu nga bafudde. Gwe wakoma ku bisatu okumanya tuli mu 10,000. Tawojja waka. okkiriza Weyongereyo. ndi wo omukulu Muyanda Regan. Eso. Guno gwe mukolo ogwetabwamu enkumu oba enkumi n'enkumi z'abantu. Eso. Era nga gwe gumu kugikyasembyeyo oba gwe gumu kugikyategekeddwa ne gwetabwamu abantu abangi kyokka nga gutegekebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Era ebbanga lyonna lye gutegekeddwa gubadde guggwa mirembe. Guno mukolo gwali mukolo ki? Amazaalibwa ga Kabaka. Regan. Waiso. Amazaalibwa ga Kabaka gwategekebwa nga mukolo gw'abantu bangi. Bakulonde oba oyina kyojjukidde awo. Omukolo ogw'amatikkira. Kideemye koba ati Kamulonde. mulonde Eyo Kabaka birthday run. bakuwa akabonero. Nkeyanza. Regan olabye bwakyusa. Abadde mu mbeera ya
mbadde nkimanyi si mazaalibwa naye emisinde gy'amazaalibwa. Ndi waani? Bukenya Pasco. Namutta oba muyite Rumiima Mawuggwe COVID-19 mbu yeeyubudde era mukambwe muzibu. Ono baga nti yeeyubudde n'erinnya ne likyukamu. Erinnya eryo lye boogerako ono COVID yeeyubudde lyerinnya ki? Tenyinza okugamba kimu. Alabika yeeyubulidde mu weevu yakuna. Saagala weevu. Era sikubuuzizza gye yeeyubulidde wabula bwe yeeyubudde erinnya likyuseemu. Erinnya eryo lye mbadde njagala. Kerigaanyi abasobola okuneetantala nnondi. Onookulatta olatta. Kikuyinza obuzito. Kubanga okimanyi tajja kulonda. Asobola. Empronouncing eyinza okwawukana naye nga tumanyi nti oba Omicron tokinnakiwulirako. Tonnakiwulirako. Ye okugema baakugema. Wandibadde otandise okumanya nti kaakyusizza erinnya. Tunaawona oba tetuwone naye Mukama ajja tubeera. Tuli tutya? Ebulayi kimu. Ewoono. Kale. Kanzije muyanda nkuwe kino osobola okukitwala nalwo oluggwe. Ngenda kuwa omunene mu gavumenti gwompe ministry mweyali nkuddiremu. Ngenda kuwa omunene wa gavumenti gwompe ministry mweyali nga tannadda waali kati. Kankuwe Honorable Betty Namisango Kamya. Kiganyi baba bidemye naye nga ye Betty Namisango Kamya omukyalo oyo mmanyi? Muwulira toyinza kumumanya kisukkako ng'owulira muwulire. Bukenya olina kyogamba? Naye ng'olwaleero Betty Kamya akola mu kifo kye. Tebakuggyako kubanga yakusiikudde. Kale olwaleero omukyala Betty Kamya ye IGG kyokka okudda mu kifo kino yava mu ministry ya ate mpulidde ng'ababeera mu kibuga mu. Yali minisita wa Kampala. Mbatadde katereke ndowooza bawedde. Munnayuganda tulaba n'atuwuliriza tetugenda kubanga tumala akadde konna luno oluvunkana lubaddemu emiranga naye nga Carlton Scovia Nakamya twagala tubuulira abantu baffe butya bwe bayimiridde. Katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwa omugatte owulire Ssedduge 2021. Ssedduge wa 2021 abantu batandise okusenvula mpola mpola. Buli luvuganya lubeerako ebyalo ebiri special. Twagala okuyozaayoza Muyanda Regan ne Bukenya Pasco olw'obuvumu okwetaba mu mpaka zino. Tugenza okuwunzika nga Bukenya ekibuuzo mu kitundu ekyasoose yatuuseeko kimu ate n'alondayo kimu. Wabula ekibuuzo ekimu yalonze ekimu n'akituuka ate n'alonda ekirala n'akigwa. Regan teyafunyeewo kibuuzo kyatuuka era teyalonze. Mu kitundu ekyokubiri ekya Mbabali Bukenya yatuusewo ekibuuzo kimu ate era n'alonda kimu n'akitta ate ye Regan n'ebibuuzo nabyo ebisembyeyo ebisatu nabyo abadde tannabituuka. Kale tugenza okuwunzika ekitundu ekisooka nga Bukenya Pasco atandise okulamuzalamuzaako atandise okusenvula ali ku Masaka Road awo atindigga n'obubonero 7 ate Muyanda Regan baba tukyagezaako naye muganda wange ayina omuntu wange kyatera okubagamba kibagambe mpulire nga tugenda ewaddako. Kati weerwaneku
jayo ag'omubuto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa nti wuuyo asibye kkira Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka Muyanda Wanyisewo. akagambo kawulidde katukubire tuddemu ne bonooka kubeena kati weerwane ku jayo ag'omubuto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa nti wuuyo asibye kkira baaba kati weerwane ku jayo ag'omubuto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa nti wuuyo asibye kkira Okay, Muyanda reganiddamu ekibuuzo kino oleme kubeeramu abo bagenda okubanga bayisibwamu amaaso nti wuuyo asibye ekkira ani asooka Bukenya Pasco obanga gwasooka wabuzaabuziddwa mu mannya luli ne tumala ne tugaggamba n'ogategeera kakati njagala ompa abakyala bano abaali bavuganyiza ku ntebe enkulu ey'eggwanga bukyanga okulonda mu Uganda kubaawo kwe tumanyi asooka ye Milly Obote addako Betty Olive Namisango Kamya Maureen Kyalya wamu n'omukyala Nancy Kalembe obwa Sseddugge busatu mbweyanziza okigudde lubuufu yogayoga Muyanda Regan Wanyisewo. ndiwo Yesewo. oli mu kyakumeka Ni mu form 3. kino kitundu ku ekyo ekigenda okubuuzibwa Yesewo. ekibuuzo tekinnaggwayo naye kino kituluŋŋamya awo we tugenda Yesewo. nsaba onnyimbiremu ebigambo nga 5 byokka oba 6 oba 10 eby'oluyimba lw'eggwanga nkubuuze kyenjagala okubuuza O Uganda, my holder Pauline, we lay our future in thy hand. United free for liberty, together we always stand. kale bonna bw'oluyimbye ane yaluyiiya kyekibuuzo Oluyimba mbadde lumanyi bumanyi nga simanyi kompo. ng'omanyi lweyiiya lwokka oli mu siniya ya kusatu osomerawo St. John Bosco. luuyi ki Kamuli. okay kale kiri fine tewali amulonda ekijja kijje kamulonde omukulu George William Kakoma bakuwe akaseddugge kamu keyanziza Muyanda tafunyeewo nimba nga nze nteeredde awo obadde wakabuuza kimu anti anti oli tannafuna kiki ye yasoose nze nasoose kale kati ndi waani Bukenya Pasco Bukenya ba RDCs oba bayite ba RCC ab'ebibuga kuba bonna bali mu layini emu bakola emirimu mingi ku lwa gavumenti naye abaffe ekiti kye balimu bagwa mu ministry oba office oba department ya gavumenti ki agirike RDC oba ba RCC agirike kiri nti be bakiikirira omukulembeze w'eggwanga ku district oba mu bitundu gye baba bakiikirira ndowooza bagwa mu ministry of presidency ministry for presidency Yeah. Ah. kikuyinza obuzito ate kwotandise wali mbadde mmanyi nti ogenda kitwala bulungi omulonda Sina gaddayo na banja. bagwira ddala mu office of the president era bw'osanga akapande akalanga ofiisi yaabwe kubeerako office of the president ne bateekako residential district commissioner tokalabangako awo tugambye ministry for byawukana kale ndiwo Muyanda Regan ngenda kuwa president aliko kati owensi yonna gye ngenda okubanga gwe ngenda okuwa kati gwe onoonyereze gwe yaddira mu bigere nakyo kinaagaana ekyo kale kankuwe Hassan Suluhu Badde nsaba onziremu ngenda kuwa omukulembeze w'eggwanga aliwo kati gwompe gwe yaddira mu bigere nenkuwa
Hassan Suluhu. Kale katugambe bwetu kanku Hassan Suluhu wa Tanzania. Kagame Gosinga mumuweziro ye kugamba nonyeze engeri gyenkugondeza ofune kabonero ate n'otuula mu katuule kyokka tetugenda kukkiriza Bukenya kumulonda ndowooza omanye ensonga lwaki kubanga tukigonzezza nnyo. Yes. Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. wawulirako ku John Pombe Magufuli yalagawo yasenguka gamba lumu nti simuwulirangaho namuwulira n'alagawa aye baba otuwayire bwanseko John Pombe Magufuli yafa Samia Suluhu yamwirira mbigere kimutegeze nti alabika yafa na covid baba waisewo abeka muli banakusanga alira iwe baita kugema bwamigo bakutwala engwalo wazabuzi baita kuba nti wajja kutuswaza bwabuswaza tokyalina kyeyongerako owamma kaakati bawunzise ddamu kino nze nkuwa akasadduge kamu oleme gendera awo. Robert Mugabe yali akulembera ggwanga ki? Tanzania. Okay. Mumbera yakumuyigiriza tukireke era tetukiddamu tukireke gwegenderawo nga tofunye Carlton Scovia Nakamia tukwaniriza mu mbuga nalese enkyukakyuka soko zireke musemateeka wabwaddewo. Okay, enkyukakyuka ziri bwe ziti soko osome obubonero toto just tukozesa eddakiika emu tuseewo enkyukakyuka tukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwa omugatte owulire Ssedduge 2021. Ennyumba ya Ssedduge eyimiridde bweti kyogere nti ekutta omuliro ogutali guli okwocha ogukolezeza ntandikiddewa naye embuga omugatte ekibuuzo kya Bukenya ku mutendero gw'okubiri Bukenya ekibuuzo ekimu akigudde ate ekirala n'akituuka n'alondayo n'akabonero kamu okuva ewa munne ate ye Muyanda abadde tannaba kulondawo kabonero n'akamu. Kale akadde kano Bukenya asenvulidde ddala n'obubonero 11 olwaleero ate Muyanda abadde talinawo kabonero. Naye mbadde njagala kubuuza Muyanda subject ki gy'osinga okumanya mu siniya ey'okusatu? Oba covid we yajjira wali ogenda mu ngende siniya ey'okusatu? Subject ki esinga okwanguyira mu kusoma? Kubala. Olina ekibuuzo ky'okubala? Olina ekibuuzo ky'okubala? Eno mbuga yakumanya na kutegeeza. Ndi mu kinoonya. Olina ekibuuzo ky'okubala? Ngenda muwa ebibuuzo bibiri. Ekimu muwe ekibuuzo ky'okubala ndi mu kigezaako wano. Ekibuuzo ekyokubiri kino kimuweesa akabonero. Ekibuuzo ekyokubiri kyangu nnyo ate kyo bw'ataakiddemu agenda kuba disqualified mu mpaka za Ssedduge okumala emyaka 10. Ekibuuzo ekisooka Muyanda Reagan. Nagenda ku dduuka ne siringisi 1000. Yes sir. Funa wowandiika mumpere peni n'olupapula. Nagenda ku dduuka ne siringi 1000 nga njagalako ebintu bya 7 era ne babimpa. Omusajja mu kifo ky'okunziriza siringi 1000 siringi 3
yanziriza siringi 10 yafiirwa sente mmeka? yafiirwa nusu 107. Yafiirwa siringi 107. Tukibalemu ffenna nga tuli ku mpewo. sokoddemu katono. Tukimaze tugenda kibala munange mbadde simanyi asanga njagala tubalemu kubanga nze ate siri mulungi mu kubala. Yatwala nusu 10 ne bamuwa ebintu bya 7. Oli okumuddiza siringi wa 3 n'amuddiza 10 ow'edduuka aba yafiirwa mmeka? 7. 7. Kubanga bye bintu bye yakuwa ate z'omuwadde n'azikuddiza. Muyanda Reagan ogambye yafiirwa 107. Kale awo tofaayo. Kino kyekikuwa omukisa okudda mu mbuga ya Ssedduge omwaka ogujja singa kigaana emyaka 10 nga tozzeemu kulabikako mu mpaka za Ssedduge 2021 kitegeeza oba ojja kukomawo omwaka gwa 2031 nga n'okubayiza wabayiza ira. Empaka za Ssedduge 2021 leero Lwakutaano zatandika lunaku lwakumeka ennaku z'omwezi mmeka? okwewandiisa okuyindira ku mpewo. kuyingira ku mpewo Okuyinda okubanga ziragibwa nti bano nga kati bwe muli wano zatandika lwakumeka ennaku z'omwezi mmeka? Lwa 6. Zatandika lwa 6. Muyanda Reagan were disqualified for 10 years. Wa 2021 ku Lugonvu's show kyapa kya ttaka. Kitaba Bobby. Zatandika ku Mande olw'omukaaga olugyewa. Stagenze neteretebwa. Tufune Bobby's supermarket. mwe mutulindisizza ddakiika emu Ye yokka mutusiibulire Muyanda. ne Ate erayira ekamuli bamwanirize mu mizira. ejamaani. Baida na kusimba Ayo ebitooke. eriyo Naudo Morini ambassador wa Ssedduge yagambye nti nze mu kumuyanda Kwensibidde. kwensibidde era kweyabadde era nakati akyalemedde kaga nti nze kakibe ki gwe waffe aba Obi supermarket mwe mutusibye ate nga akadde katambudde twagala okubanga Muyanda Reagan tufuna butya ate bwe tumutambuza. Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's show kyapa kya ttaka. Ayite wana. Baba tuuka bulungi. Oba tulamukiza abeeyo. Kale bambi webale nnyo Muyanda Reagan. Kale ne Bukenya Pasco webale nnyo webalire ddala. Muyanda Reagan omuwulidde. Owulidde. Mwanyinaze Muyanda Reagan omuwulidde. Kozesa wano. Mbadde nkusaba omumpeereyo ebiteretebwa ebirala 2 agende n'ebitereke 3 bikyatumala mutuweereyo ebirala 2 osobola kyo kubanga Obi supermarket mwede transport wameka kamuli ennaku zino Christmas bebiri mmeka oba simanyi zona bose amubuuze webalire ddala Obi supermarket Muyanda Reagan ng'avamu muwadde transport njagala Carlton tukozese ffene eddakiika emu okusibula bannayuganda olunaku olwaleero lubadde luwanvu naye nga lumpi. Munansonyiwa ndowooza sikoze bubi okusooka omuwummuza emyaka 10 bw'obanga tosobola nakujjukira yeetaaga okweteekateeka naku kale kino ekyagundi kibadde abit logic ekyokubala naye ate era agambye asinga kumanya kubala nekibanga excuse badde teriwo tugambe nti omuggalo gwe gugiza abaana bano gwandiba naye mulimu ebimu nga bya bulijjo tosobola kuŋŋamba nti oli mu siniya yakusatu nga tomanyi lwakubanga gwani abasinga temutera nnyo otambulako kugenda mu bitundu byeyo. Nze naliko okuyita mu Kamuli neneyongerayo paka Kidera paka Buyende eyo naye nadde eno neŋŋamba nti
amasomero geeyo go bagagule gagira gasoma ate bwe baliddamu okusoma ffe tutandike eno ebitundu ebirala nga bo batambulako dda bali bubi mu byenjigiriza. Kawutono olina kyotugamba? Olwaleero lwo lumazeemu amaanyi. Muyanda mazeemu amaanyi. Kyokka tufunye omugezi ennyo. Yes. Ani? Matovu. Bukenya mugezi nnyo. Sinti Muyanda alemereddwa kubanga twamuwadde amusinga. Naye ne bwe yandibaddeko era byamulungula at least. Naye kiganye. Okay. Sibula muna Uganda. Abatulaba tubebaza okubanga mugoberera. Twebaza abavugiriza ab'enjawulo. Abalubwama, abamalakai, Lugonvu Property Consultants n'abalala mwenna abavugirira enteekateeka eno. Tubebaza era ne tubasaba mwenna abali eyo tubalabula nti kuyita kulabula mweteeketeeke ndowooza kulabula mujenga munywedde walaba Lugonvu's show weteeketeeke ng'ojja ebibuuzo byokya ebimu birabika ng'ebyangu n'ejjukira oweebwa seconds 10 okulowooza answer kati oteekeddwa okweteekateeka ekimala kola research laba amawulire soma ebyafaayo bigenda kukuyamba. Ekyapa ky'ettaka si kitono ekyapa si kitono kakati gwalowooza nti ojja kujja n'omutwe nga totaddeemu kunoonyereza naffe tujja kuvunjavunja webale nnyo mu kaseera kano mwenna ababadde batulaba mbabali maliseri boogere babikulya balungi mirimu paka ate ku lunaku olwa bbalaza kubenga tukwatagana mwebale tulaba nga tonnasiibulira nga buli lunaku lwa bbalaza ogenda kuba ng'otuwa abagenda okubeera mu mbuga ya Ssedduge 2021 ku bbalaza ku lunaku olwa bbalaza bali mu mbuga ya Ssedduge wa 2021 ku Mande ziryoke zidde okunywa. Mande ennaku z'omwezi zijja kuba zitambulidde ddala nga tubala 13 abagenda okujja ku bbalaza eyo be bagenda okubeera Kasirye Steven ne Walugembe Andrew. Okay. Webale nnyo webalire ddala njagala okubanga mbebaza mwenna abatulaba ku Lugonvizi Show olunaku lwalebe lutambudde lunaku lwakutaano wiiki tugimazeeko bwe tutyo nkakasa okubanga tufunye ekinogozi ekya Ssedduge wa 2021 ku Lugonvizi Show. Kakati awo wano we tugenda nzikiriza nti oboolyawo bitandise okuwooma era tutandise okunyumirwa naye ku Mande okyogedde bulungi. Kasirye Steven ne Walugembe Andrew be bagenda okubeera mu mbuga ya Ssedduge 2021 muze Ssentongo Frederick Lugonvu muzikirize mbasibulire wano nange njagala okubaza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mu Uganda ne wabweru wa Uganda ku YouTube ne ku Facebook paka ku bbalaza Ssedduge 2021 kyapa kya ttaka. Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka.